Okutugwa Megaton kubuuzaako najo siziro beranga otulava olunaku olwaleero. Muzadde Megaton gemanya ndine Nalongo Kitone bingi bitambula mu ggwanga Uganda. Tugenda beranga tuyitako ku nsonga nnyingi nnyo olunaku olwaleero. Tuyina olutalo abasiraamu bafuukidde Zubedde obuzibu abamasheke. Yagenda nayogerawo ebigambo nga byakulimba nga kiriwa nti omwenge okusinziira ku basiraamu n'abantu abalala nti kampuni y'omwenge yamuwa milioni 3 n'azigaana. Ne twebuuza nti kampuni eyo abagikolamu bategeera bulungi okwata oti omusiraamu ate noyagala obeera nti omulangisa omwenge ng'ate nga kiri alamu. Bwe tulina okubeera nti tuyitakawo tujagenda ku nsonga ya Nalebeta Amale Junior ng'agamba ye ne Kasuku ne Shalom baddiŋŋanye, and I think and I believe that kintu ekyo simanyi naye nze ndowooza si kituufu ndowooza yange. Bwe tunaavaawo oli ku Joan omulemerako ku nsonga za Buule. Buule yafuna Joan yali mukyala wa Buule. Yakola interview 2 nga nnyonnyola obuli bwe yayitamu. Lwakuba nkubidde ku Buule takwata yamperezaako message ekiro. Manamawire mwesonyiwe Buule. Buule musajja wange. Muri bankwe. Musajja wange. Mwagala kutta Buule. Bwe nze naawe nasinga omumanya Buule. Mwefuula abamwagala abamumanyi bwe mukyaza omuntu wamwogerako kafunkunaali nga lwaki ayogera nti mbadde nva mu bwamalaya nabwo bwanne. Yakyadde waani? Namulaye ne Flavia Namulimbi. Kubula mwana kwetta. Oba kyekyo. Dobonkana na bintu byonna. Sooka obuze ku bantu tugere mu maaso. Malamusizaako abatulaba ku Megatron yenze Mukomusajja International oba Nalongo w'omukabira. Buli lwa Sunday nsiba wano ku Salama Road nga ndaba abantu ab'enjawulo mu bizibu ebyaki ebyenjawulo. Ante njala kumalirizaho omwo abantu balime kubeera nga babonaabonera wano. Abantu bayitiridde nzija okukola wano ndaba oli wali nze musaagala nnyo bantu. Genda ewuwo. Wano wawo muzina. Abantu bayitiridde wano. Kati wawo. Ani njogera lumu kiddako kimanyi. Amagezi ne gabula nga kibi. Tutambulire Anti tukimale lumu. Abantu bange baba n'ebizibu byabwe. Lwaki bafuukira ekizibu naawe? N'omutunuulira nno. Zubeda abasiraamu bakoze batya? Bamutta. Batya? Yagamba kampuni y'omwenge yali mu milioni 3 n'azigaana ku lw'obusiraamu. 29. Agende wa? 3 mu ijaabu. Kuba kibi nnyo okujajiga ekiri nga tokikoze eki? Tokitegedde. Kubanga Sheeka musiraamu, Zubeda muke? Musiraamu. Sheeki bw'anaatuuka wali ategeere nti kino ekintu kye bakola kimenya amateeka oba kiri mu make? Banisha kwetuli. Kiri. Otegedde oluganda lwange nti nze sikkiriziganya kubanga obusiraamu bugamba buli musiraamu abeera muganda we. Ennyo. Nze sikkiriza mu kutyoboola mulala kubanga totegedde kyakola. Nzikiriziganya mu kulaba omuntu kyakola n'omanya kitegeeza ki. Otegedde? N'omuwabula bulungi ng'otegedde kyali mu kukola ki? Kyali mu kukola. Olwaleero mu ijaabu eyo waliyo okukebera abakyala endwadde nga kkookolo, ow'amabeere, owannabaana, endwadde ennene eri abakyala ate bafune obujjanjabi. Kati ekyo ndaba nga kiyamba nnyo abakyala n'abatali basiraamu bajja genda babakebere. Kitegeeza kiba kiyamba ku ki? Waliwo omuntu ng'alina endwadde Megaton nga sente zigenda omukebera tazirina. Ebyaddala. Nebaera afunye omukisa omuwala ategesa ijaabu nation n'agamba jangu bakebera ate bakujjanjabe. Kubwerere? Yes, kubwerere. Ng'ekintu atakyadde. Kubanga amalwaliro gamuwa offers. Mbanga ekintu kyakola kirungi nnyo eri abaana abawala abasiraamu. Naye ate abasiraamu be bakivumirira. Anti kati nze saagala gamba nti nno be bakivumirira. Nedda mbalina. Kubanga babadde bakwata Zubeda ne bamuteekawo bwe bati ne bagamba nti kino ekintu kyakola kiri alaamu ne ngamba ha. Mu Uganda abantu bafuna obuzibu nga buli kintu omuntu kyatakoze ekyo tekiba kituufu. Nga Megaton kyotafunamu kiba kituufu. Kati nze olw'okuba njagala nnyo obusiraamu saagala kulowooza nti obusiraamu bulwanyisa Zubeda. Wabula nga mu bukatuliki era babayo omuntu gw'osanga omukatuliki ayombye n'omukatuliki. Tekiri ku ddiini. Kiri ku bantu bo abalowooza nti bakkane Nabbi Muhammad. Olwo abantu senogamba mbu si musiraamu. Kitegedde. Bamugoba mu ddiini ye. Tebasobola. Obusiraamu si kulonda. Obusiraamu bulinga kika. Ndi baba bakuzaala nga katata we katende. Kujjako nga bakebedde DNA nga si yakuzaala. Ekikane bwe kiba kiyomba obeera mutabani wa katende. Ebyaddala. Tokyuka. Ne bwe beekyanga batya. Sobola kuba mu kyansendere kudda mu kyankibuga. Oba mutabani wa katende. Ne bwe bakubasama batya ne baga ntwamuzaalukuka. Baba bazaalukuka omwana waani? Mwana wa katende. Tosobola kyusa musaayi gwa katende. Kati Zubeda bamuzaala musiraamu. Ate wali wanagaba layisensi ya busiraamu. Ebyaddala. Naawe osobola okukola kati shahadu n'ofuuka omuki?
kubanga ddiini nene nnyo singa abantu mwe abagigoberera n'abagyogerako lwakuba nti omuntu asobola okwekwata ekintu n'abanga eyakitandikawo nze olw'okuba simanyi nnyo bya munda kyenvudde eggambye nti nze ngenda kusaba basheeki mwenna mukwate ekkubo mujje ku hijabu nation muyambeko omuwala oyo watatereezezza okusinga okumujajingira eri ng'ate ffe bikyakola tulabanga ekiyamba abawala abato ye yagenze n'abeebuuzaako ate waliwo n'omuntu nga teyeebuuzikako megatuloni kuba eddiini bo balagamba eddiini tagimanyi ate naye agamba eddiini agimanyi kino kyateeka kiyamba abantu ate kati awo wendi confused kuba Zubeda yasomera mu simanyi sharafu simanyi biki kyekyo kyennyini sharafu kyekyo yasomera mu ssomero ly'abasiraamu kati zaala asomerako mu ssomero ly'abasiraamu kati nkugambe nti tamanyi busiraamu kuba nze ekinnuma abamukuba basiraamu nze ebyo tebinkwatako naye nze kyenjagala osaba basheeka bakambwe ejabu yakumeka si yakusatu kyogamba alina gye yali akoze ne batamwogerako nze ndowooza ekijja okuyamba obusiraamu kwe kubanga muwabula omusiraamu okumulaga nti kino kyokola bakikola bwe bati naye ye alirwedde so si kumujajinga bujajinzinga nekyalina okukola tokimukola ki tokimugamba teri nti awabula mwana ng'asinziira ku ssimu buli omu ayogerera gyali n'omwana ajja kudda ku ssimu naye akola ekyo kuba si gwe omuzaala kituufu amaanyi g'olina mu busiraamu naye gakola ki kubanga mwenna muzinza Mungu tewaliwo nannyini ddiini ate wali mwenna ku Mungu gwe yazaala otegedde kyentegeeza ojja kimugamba naye akikuddemu kati nze ng'omukazi akuze kikye nandisabye kwate ekkubo sheeka ndaba genda onoonye Zubeda mwana muto tanatuuka muntu mukulu gwe bagamba twamunoonyeza mbu n'awaganyala Zubeda mwana muto mumukubire essimu mumuyite ng'abasiraamu abeefudde abamanyi nnyo eddiini sinakwefuula kubanga mulimu basheeka abatalina buzibu beefudde abagitegeera naye nga tebannategeera kyakola ki kyakola mumuyite mumugambe tukwagala ku Lwokutaano ekibuli kuba kati bo balinga abalwanyisa omulwanyisa oba tukwagala ku Lwokutaano eri ewalala kubanga bangamba odi Kampala Zubeda mumuwe chance kubanga Zubeda emyaka gye mulabire ne musanga yebase ku studio abanakakaya ku mutwe ebbanga lyonna kitegeeza nti ekyo kikola kyakoze kiyambye nnyo abaana abato abasiraamu balaga nti omukazi omusiraamu ayambala bw'ati kale musooke mumusiimeko ekyo kuba kino mulaba ne mu masomero abaana abakubiriza akakaaya bw'abanga Zubeda kiri kyakola kubanga abantu bonna baasobya dda teri sheeka alina kubeera mu mawulire nga yeeranga teri sheeka alina kubuulira nga kamera zimukwata kubanga ebyonna biri alaamu naye wano nti olw'okuba ffe tuli bafirika tulina bye tukola nga tuyambeko omulala otegeera obusiraamu kati kikye nandisabye nsaba Zubeda mumuyite muleme kumulwanyisa oba kumuwerekereza biki kubanga nze nakugamba nze omuntu ayefuula mbuno olina kyoŋŋamba n'osinzira ku ssimu e Masaka nja kusinzira nange wano ku Megatron nkuddemu ate obudde tubulina wabula singa onkubira essimu n'oŋŋamba Naalongo mbadde nteesa ekintu kino wandikikoze ne bwe mba sikituttemu obudde nfuna obudde n'enkirowoozaako kubanga oba onkubidde toyomba wabula ng'ompa ndowoozayo kalina ngenda nenneebaka nenjigatta mu yange nendaba kiyamba tekikola ki tekiyamba naye buli lw'owabula omuntu ng'osinziira ku ssimu ye naye agenda kukozesa omutimbagano alina executive media nina eyaŋŋambye nti baamuyita dda bamuwabule yagaana neŋŋamba Zubeda nga tagenda ani yagambye nti baamuyita omanyi okulimba sikusobola ebigambo biri eyo omanyi abannayuganda njagala tukkirize nti eddiini eyo yakitiibwa kituufu saagala abantu bakozesa ebbiifu ze balina ku balala nga beesigama ku busiraamu mbategeeza nti obusiraamu bunene nnyo bulungi nnyo era nze singa nyina obusobozi bunandibadde mugamba siramuka lwaki gwe tosiramuka nze ndi mukyala musiraamu naye sisobola kwebikiira byannema mutwe gunnuma kyova sisibanvi nze Shaki sinza ago mannya ga ag'ekyalo Shaki n'abaana bange basiraamu obukaaya bukaaba nalogo wessaawo Shaki nze nzekka gwe bealisonyiwa kubanga olaba n'enviiri esinga onyumira abakyala nze zannema naye Shaki okumanya obusiraamu bulungi bulagira omwana afumbirwe ng'akyali muto nga tannaba kwonooneka buyina ebirungi byabwo era nze singa nyina obusobozi nandibadde abantu bonna mbaga nti bambi osiramuka naye olwokuba tuli mu nsi nga si ya busiraamu tosobola kaka muntu kyatakola ki kyatayagala kuba n'Omuseveni sidde akyawuliramu emirembe n'eki kye nandisabye obusiraamu oba kale basheeke abaliwo abalaga nti mwogerera obuki obusiraamu wano waliwo gundi simanyi mu Pussy Council simanyi Muslim Council simanyi Muslim Supreme Council muyita Zubeda abannyonnyole kyakola ki kyakola bwe muba temukitegedde kambuze Naalongo mujje wali ku property mazima moolo nga 28
mubeerewo kirabe naalongo kankubuuza be balina omunoonya yalina obbano oba nti bwe yali asoma eddiini tebamugaa nnoonya seekagundi kitegedde wabula gwe bw'oba ogamba nti kino kyenkola nkikolera mu ddiini yange era tekiri halaamu kuba buli muntu eddiini yagisomanga ye Bad Black amanyi eddiini Bad Black nga yafuumudde oluwalabu n'ebyafaayo byalwo teweesimba ku Bad Black ono tomusagisa ne bw'aba akoze eki kyonna kyakoze bw'aba ayogera kye yasoma mu ddiini ayogera kye yakola ki kyeyasoma so si gwe kyoyagala akole ki ayogere nze ndaba nti omuntu w'otuukira okukwatibwako n'ogamba nti no kyakola kyonoona muyite oba ogenda olabe kyonoona kitya okusinga okukyogerako olw'okuba si gwe okitegese oba tokitegedde nze nsaba mugende mulabe ekintu ekyo bwe kitambula mumuyambeko kumuwa amagezi kubanga nze ndaba kiyamba abaana abawala abato bangi okwambala ennyambala eweesa ekitiibwa mu busiraamu okubeera decent n'okubalaga nti omwana omuwala aba muggumivu nga yeesibye ayambadde olugoye luwanvu takunamakunama nange Zubeda ndabikira nekambuuze bano bo balina nsonga kyerwanyisa simanyi naye nze wamma nze mbasaba bagendeyo bagitunnyonnyole Zubeda tali Uganda waliwa musirimu kanso gyongamba eri bweru ani gogambe muzirimu kanso ekituufu ekyo eri bweru eri wano kakyo gamba nno Zubeda bamunoonya abantu bonna nabamubulwa abaawo otegeeza kusiga kikulaga nti waliwo biifu ng'eri ku bantu buntu waliwo abamulwana ng'eri ku bantu buntu kati zoyinza okugamba mbuno wabaddewo ekyetaagisa okutereezaamu ku makambo abasajja bonna abali mu ggwanga bannoonyeza ne bambulu n'abakyala abali mu ggwanga muno bannoonyeza ne bambulu waliwo ekintu ng'omuntu takuwa nsonga lwaki akirwanisa yalwana bulwanyi gwe lwaki olowooza nti gwe mutuufu ng'obusiraamu bugaana okujajinga muntu munno kati gw'osoma busiraamu kikaaki oba wasoma bulala oba bulimu ebiwayi oba ofuuse nnabbi nga ne nnabbi teyasalira bantu musango eddiini oba oyagala kubeera nti yo wekka okitegeera oba kyenkulaga nti mulwana kuba batuufu nati nammwe kyemukola mukikola mu buki mu bukyamu so nze nsaba mumunoonyi oba mugendeyo nze mbayise mugendeyo mulabe kyakola ki kyakola ojajinge ku kyokoze eki kyotegedde ekirala kambeko kyegambe gato Nairo eri luddawa jinja wala nnyo kumpi oyinza okukeera n'ojogerako ekigambo kya Kalebule ku National TV ne kamera ezaali awo ng'olimba anti omayinza saagala olowooze nga bano abantu ba YouTube bano abalowooza empola kiki kyofa nnyabo kiki njagala nti kusiigira kifaananyi tweyambe kifaananyi kyo mpulira njagala ombuulire waliwo omuntu asobola okuwaaliza kampuni nga Nairo Special Lager eri international teri wano wokka ng'ali wano Kampala eri wali Jinja wa mutwalo gutya ng'olinnye takisi wali ku Jinja Road mbunaagiwaayiriza ekigambo ekinene bwekiti naye baaba yakyogedde abantu bayogedde nga buli kanaku akola era nga bantu kunywa Nairo mwenge kitegeeza buli lwogiwaayiriza oba oyonoona marketing mbyogera kubanga nze saasoma naye ndwana nnyo okubeera omuntu ategeera amangu tosobola kuddira bulandi nnene bwetyo nga Nairo nojja ogiwaayirize ng'eri wali Jinja etudde eyina ne balooya otegedde oba kyenkunnyonnyola naye olw'okuba nti mmwe Megatron mukoze amawulire gano nga tofuna nko yadde embwe ku kiino kuwa omukira gwayo kati olabanga ekyo ekitakola ki andi bo bagamba Zubeda agaana atya miliyoni ebisatu kyekitawanya Abannayuganda bwe balaba nga ffenna tulina essimu tuli ku YouTube balowooza twenkanankana tulina ba YouTuber nga bwe mba sinnatwa talina kutuula ng'ekituyamba kuba nti ffenna tulina smartphone mu reality ate sirina gwenduulira nga ne bwe tutandika kuyimirira nga batwogerako nga boogera ku nze nampijja ng'alina kunkubira mu ngalo kyokola si kyakwepanka no kubanga nkoze ayiwa card kwetema amadalaka okitegedde naye osanga omuntu nti Zubeda gwe omulaba kubanga oli naye mu YouTube kumbe mukyala waliwo behind Zubeda gw'otakola ki gw'otamanyi ng'asobola okukulabirira ne famire yo bagambe okitegedde ti abantu mulekeraawo kino ekintu kye mutulabako mu YouTube nga twogera okubabika amaaso ne mulowooza nti twenkana abantu batyoboola abantu bassa wansi ojja kusanga omusajja nga Sendi kangereze ku Sendi tajja kunyiika mukwano gwo situli nnyo bamukwano naye tetulina lutalo ojja sanga Sendi ng'ali mu mawulire ng'akikola lwakuba akyagala osange Jenkins ali mu mawulire naye nga takikola lwakuba mbuno bannaye sijja kulya jasinga mu bulamu bwe anoonya ekintu kyakolanga bakiyita hobby kola ki abaasoma kyasobola okukola mu budde bwe obw'eddembe asanyukemu asaagemu nga just yensonga lwaki Sendi akola amawulire
naye nga mu bulamu bwe obwaddala nga sendi yakola dda kyekiri kye watugamba gwe YouTube channel wagikola kufunamu nze lwensimya oyisaako amawulire gange nga yisaako kati nasimya oyisaako agabbula enva gateekayo kubanga nze mba nyina gwe ntaasa ate nno gatambula yagambye omutaasa nze maama we wadde yagala kumuzaala mukulekere otegedde kyengezaako okutegeeza nti Abannayuganda mwejjemu ekintu ekyo. Ne bannayuganda tulina mitima mibi ndowooza. Ffenna tulina essimu, olina akawunti ya TikTok, oyinza n'okuba onsinga following, naye nga nze nkusinga bya bugagga mu nsi. Nga gonsinga ebyo bitatundibwa ebitakwatibwako naki? Nangalo. Nangalo. Nti abantu bangi mu YouTube muno mwe muli nga baakola, nga gwe buli kyotako nekyolowooza ng'akirina. Ebyaddala. Naye nga just kino akikola ki? Kunyumirwa. Mulekerawo okwegeraageranya ku bantu olw'okuba mukola mwenna kati. Nze njagala buli muntu akiwakanya ampe ensonga bbiri. Lwaki Zubeida aba awaayiza Nairo Special aga netamusiba? Kitalina balooya? Kitegeeza gwe tonnafuna mukisa ogwo. Yo yalina ensonga lwaki ayagala okulangirawo? Kubanga yali ku Serena. Egabula abasiraamu omwenge. Simanyi kuba n'abatali basiraamu basobola okujja. Ku milioni 3. Bwe baali balanga esho, tebagamba nti abatali basiraamu temukola ki? Baaba. Era abantu abaali mu sheeyo baatwasanyuka nnyo. Waliyo? Naliyo mu biti ebitokoma. Mu suuti yange ya bbulu nagigaba nankeera. Naye nali nnyumya okufa ne ngamba okusobola kulunyuma lunnanyumya ono saagala kuddamu jjambala nyinza obutanyuma bwenti. Ne njerekereza. Kati osiba akakaaya? Nze sibisiba kuba byannema. Ne ku luno sibako. Kuno mu Jabu Nation ngenda kwekaka. Kikulu yi gye kunyuma. Ngenda kuba ne kafaani nti omutwe gunnuma mangu. Ngenda kunage bampine kafaani wano. Kalo nga kali wano. Nga kawujja. Zubeida yagenze jewe lunatya ne sharia. Ndio tokozesa abantu ensobi. Nga ki? Antu yambala ebyo ebbina ne ligejjera muli omwana agenda akusonse ku obuga. Ate Salongo yakomyewo. Bambe ya katoototo. Salongo ngenda mugamba ti ne katoni azem. Abeerako. Kwali yakomyewo. Tudde mu mboozi zaffe. Zubeida nakola atya? Salongo. Yandetedde sharia. Nakakaya bagenda kunsiba. Tuulanga muntu mukulu teweetalaatala. Lwaki seeta kati siitambule. Ogenda kukozesa bamaseeke ensobi. Awuze njagala katonga kali. Siri kato. Ng'omuntu n'akulengera omutogo ng'otudde. Anti otuula baana batudde wali ogenda okuvaayo omugugu gw'ebbina nga ddene. Kale n'abantu otiisa balowooza mbu nyina ebbina ate nga sirina. Jasi okanga kanga abantu. Ng'omanyi okulituuza ne lisaasaana. So Zubeida sente baazimwa n'azigaana. N'agamba ye tasobola kukkiriza kintu kyonna kyamwenge kiranga ku Jabu. Kati kambuze kyabadde kyetaagiso kyogerako mu mawulire. Yali agezaako kuprovinga abantu butya bwasobola okubeererawo obusiraamu. Ng'ate ne Serena baali bakyagimu banja. Yadde agezaako kuyisaawo point ye butya bw'ayagala obusiraamu asobola n'okuba nga tannalya. N'agaana akalango k'embizzi. N'agamba tekajja kuyita ku channel yange. Ako temugenda kukalanga. Kyusinga tomuyisaawo wali. Otegedengezako kusiigira. Nti kati olw'okuba abantu abalala bo mu nsi bajja na kisiraani buli kimu bakiraba nga kinene nnyo gye bakola ki? Waliwo kintu nga si kinene. Nakituukamu. Naye simanyi zolokera ku makya n'engula olugoye lwa mitwalo 10. Ngamba ndaba nzibwa. Edda. Nga ngenda mu wino wali akagoye ka 7-5 ngamba ku muzuulu. Nga mwabakera wali ku makya. Okitegedde. Naye olwaleero olw'ebiri ndwambala olw'esatu ndwambala. Bazikutuusiza woli. Ndwagala olw'ebiri olw'obunandwa nze kasanyu lwensanga wonna lwenkola ki? Lwennyambala. Oba lwakanaana kasanyu nsanga ndwambala. So kiyongezako kusiigira nti ebintu emulowooza nti bya muwendo ku nsi tewali kye tugenda nakyo. Abantu mubaggyeko amaanyi. Tonnafuna mukisa guzikuwa naye abantu babawadde ebintu. Yesanga omwana nga Shira Price agambe nnakuba obulango bubiri ne bampaka obukadde 10. Nkusiigira example. Ogambe nti tebasobola kubumuwa. Kubanga gwe tonnafunayo omukisa. Gukulabamu opportunity eyo kukulangisa ssente ezo. Otegedde kyengezaako nawe onafuna omukisa oba ojja bbiro zaako. Jasikola nnyo. Naye bannayuganda tunafuya. Abantu bakulabemu vali eyo. Esobola okuweesa ezo ki? Sente. Kubanga nze mu nsi wemba nkola si puluvinga gwe Megatron gwe mbeera naye. Puluvinga Omunnayuganda ali e Masaka nve mu mmotoka e Masaka nga bwe napaakinze ku kuba omusajja nampa 15 nga nalo ng'oli ISN. Nga zozo kazaalina. Nga naye nga zivudde ku mutima. Gomanya omuntu w'e Masaka okukuwa 15.
nti kiba kitegeeza nkoze nnyo nti kati Zubeda tagenda kutaliwo kupuluvinga mwe ba YouTuber kubanga temusobola kugula table temusobola kugula tiketi temuwagira kati ate okubaganya ebirowoozo nti tebaza muwa miliyoni 3 nga gwani ba YouTuber bamulwana si kye ngambye naye waliwo omuntu atolina kuteesa ku kintu kyotategeera anti waba akyogedde kama tubalina okiteesaako anti waba okiteesaako jjukira oyogera ku kampuni singa tetayagala tukiteeseeko teyandikyogedde nkusiigira ekifaananyi teri kampuni gy'oli mu kwogerako si ggwe mwogezi waaki waayo leka kampuni eshuwinge Zubeda ekola etya emusuwinge kubanga yagiwaayiriza yemanyi kyeba efiiriddwa kakati atali mwogezi wa Nairo oyanukula Zubeda ngaani nga yalina email nga bamuwa ssente n'agaana gweoyanukula ngaani agituweeko ekyo nakyo kiggwe ate mukole kimwe muliwo okulwana bayimuka mwe eva mulwana bajja oteeka mu mboozi ezo imwe ba YouTuber nawe si kyakujjamu yeka naawe naalongo nalwana kwa nawe oyina enkwe ntya tugenda tuteesa nti omuntu mwesonyiwe entagala ayina enkwe era nenzijjayo ebigambo byozooyogera ku bantu lwakuba nasalawo oyina enkwe ngene gamba gundi baali tumwesonyiwe bakuŋŋaana lwaki tobasigaza nakuwa nakugamba twesonyiwe embwezo nkola naani naye mbandi awo nkola naani ng'ojozunga ne kamukujja ensawo mu nkwawo nkola naani nze nakoowa abantu nkola naani mpaayo ngambe nkola noono okitegeera kyenkusiigira nti ebintu ebimu si bya muwendo omuntu saba okola naye n'alowooza mbu yakuyamba kugwe gwamuyamba tewali ayamba munne mu kantu aze simanyiibwa kati ntwala omukusa okukutegeeza wamma Mega nti saagala muntu wa bulijjo weefule mwogezi wa Nairo Special Laga kuba teri bulaayo yeveyo tukakasa twakwogera ebigambo mwaka byogera singa Zubeda yabadde alimba singa special announcement eri ku mukutu gwa Nairo Special Laga naye boss anga bayina enjogerezeganya kuba muntu waba marketinga yamanyi kyaba marketing nina ebyana byagambye mbweka bamufera bantu okitegedde tewali buzibu gwe toyogerera Nairo kuba weeri gireke epuluvinge kubanga gweyagala kakasa nti Zubeda alimba leka Nairo emuswaze lwaki balwana Zubeda ako kake yayogeddeko ne bakazimbulukusa leka Nairo emuswaze nti bannange ffe tetukubangako na business ne gundi ne Zubeda owa Zubeda noyo yasoma akeera ajjeyo email papapapatapa ako biko tize nayogera nabo bebaliwa bebano buli omu asigale nga mutuufu ku sayidi okusinga okubanga gwolwana kubanga Zubeda si mutuufu ne Zubeda bamuleke bamuveeko nga nekyolwanira tokimanyi naye gwe mu mutima gwolwana kimu Zubeda talina kuba muki talina kuba mutuufu tebayinza muwa ssente Zubeda ayogera kino godde olwana kulaga nti ku bwavu Zubeda bwaliko n'embeera embi tasobola gaana ssente ezo gw'omulabirira alina lwe yali alemeddwa nakukubira ku ssimu otegera kyengezako kusiigira nti omunnayuganda abeerawo ng'alwana kulaga nti nawe talina busobozi bugaana ssente ezo azeetaaga abantu balina nniya Zubeda ku busiraamu asobola okuleka buli kimu anina story ate bane bw'aba asumagira nga otwo tumutwala yeebaka atereeza akakaaya kamusobola ku mutwe omwana Zubeda alimba ekintu kino akipisa ennyo Zubeda byebyo nno naye bambi temwefula boogezi ba Nairo mugireko eyogere weeri wano okay so that aside yeah nalabye Tamale Junior ng'agamba ye ne Kasuku sayo nabasobola okuddamu okukolayo akantu ku bizibu byonna ebyaliwo beevuma ne byekola ki Akasuku n'agamba nkutadde Junior n'agamba nange nja kukola ebyange abantu b'ekyanja mbatadde Shalom n'agamba nange kasigalewa abantu b'ekyengera sibaagala nange nno baali bankyayiddemu kyali omugagamba adi w'ekyengera Kasuku oyo omulaba nze mumanyi bayiza wenze njagala nnyo Kasuku ntalina buzibu ne bonsanga nga nyomba ne Kasuku tosaayo kikyo era yagambye oli boyfriend wange nate Kasuku tanyiiba bwe tufaafaagana tuleke tukole ki mufaafaagane wabula omuntu atamumanyi nga Kasuku bwammanyi please shut up otaddemu ekinyanyi tonsaagisa tonsaagira statement njogere mu luzungu wabula ye oli amumanyi waddembe okumpeteramu waddembe okubanga message yabateddaguka bulungi n'agiguzisa ku nze waddembe okunvuma Kasuku boyfriend wange mwe mumanyi gye muvudde bulungi nnyo nze Kasuku anyinako ebbanja ne bwe mba nnyomba naye ndijjuka yali nga akasooka ennyomba eyadde omanja otegedde so nano ng'oli mulungi ojjukira Kasuku bw'aba addinganye ne Junior nze Junior muyita mutabani wange era kyanyizaako ne boyfriend wange nga ngamba tosobola zaala okukamwana ojja muzaala bambi ne kimunyiiza olw'okuba nti Junior yali amunyiiza ng'omuki ng'omuntu kati nze sobola laba kintu ekyo nesisanyuka naye Junior ng'ayogeza bulumi nga najjukira Kasuku byonna bambi kubanga bw'otunulamu Kasuku yali abeera nti taata wa Junior Kasuku yayita Junior mu mawulire
nga ne taata we kati bw'otunulamu wayinza okuba nga Kasuku ne Junior si bwe buzibu naye nga waliwo third party ani ekisinga otawanya abantu mu ggwanga muno nze mbaga tonsobola okubeerawo nga situlina buzibu omunajja wakati awo nga yatabulatabula buli muntu akusembeera baali batutabudde okitegedde nga buli muntu gwokolagana naye waliwo wano era gye n'agamba waliwo anyiiga oyo ajja kukola bw'ati kati nga Kasuku ng'omuntu si muzibu naye nga waliwo abamuliraanye nga bazibu nga baagala kubeera bannamba emu nga lode bamusanga alina bakolagana nabo era ntusabira Mukama bwe kiba nga kisobola okuba kyanguwe na nnyo kubanga nze Junior yamuyita mutabani wange Kasuku boyfriend wange era kinkosa okuba nga tebakolagana naye sikirinaako maanyi era nsaba Mukama bwe kisobola okuba kibe obudde bukavalinga ebintu bingi kyensobola okugamba just time ensonga ky'omukazi asobola okunobewa omusajja n'afumbira ewalala nadda gye yanoba just time n'agamba owange eri gye nazungira ate bakuba n'okkuba engambuza ga bamaze omuwubabuuba n'akomayo wange amagezi ne gadda nga bamuwubyewubye mbadde nkyagamba nalabye omukazi it was this weekend yawandiise ebbaluwa yabadde mpanvu nnyo ng'agamba nti yawona omusajja gwe yali alina okumulwaza siriimu yakekebeza emirundi ena naye Mukama Katonda yamuyambe talina siriimu ebyembi omusajja gwe yali ayagala yafa era yafa bulwadde yabadde mu bulumi bw'amaanyi gumanye okuwona obulwadde bwa siriimu kyasirwa kuba nti abakazi mu nsi tebasiima nze neewunya omukazi we wavayo n'ayogera ku Pastor Yiga singa si Pastor Yiga singa tewali amumanyi ekikulaga nti yali munnaku ng'abonaabona ng'ali ku bwangu yasobola okwebaka n'omusajja gw'ayita omulwadde wa siriimu kitegeeza yamusanga amulina nga tamukebezza otegedde nkulaga ennaku gye yalimu gwe omuntu w'otuukira okuba nga osobola okwebaka n'omuntu tomumanyi totegedde status ye naye n'ogamba nawona okunsiiga siriimu ki ekyali kikugoba wali ogoba ki lwaki tewamukebeza before n'ogamba owange sebaka n'abalwadde baaki ani amugambye nti buli mulwadde wa siriimu ali bubi waliwo abalamu nga batunula ng'abalwadde ekirala oyo omukazi ennaku gye yali ayina singa agendanga ne ku mwalo gayiga n'asaba yalinga bayimba bino ebiyimba by'okutambuza babiyita mukono bano abagenda bayimbiremu abantu ku kkubo kyenkana ne chifu ne omusajja bamuyita Chief Kabugo ojja omunoonya oyo omusajja wakadongo kamu Chief Kabugo yalinga atambula n'oyo omuwala nga bayimba bino endongo y'okusuna ku kkubo ng'alina kinniigi na kirimu n'ebituli era Chief Kabugo yetwala oyo omuwala ewa Pastor Yiga ng'agenza osabayo omulimu nga Yiga akoze gurupu kati mwewuunya ku nnaku gye yali atunula beesobola n'okwebasa omulwadde gw'otamanyi nti mulwadde kitegeeza Pastor omukwana yagulabanga omukisa olw'ennaku gye yali akola ki gye yali ayitamu mutalina lukusa luna luwandika ku Yiga okugyako okumwebaza tiwebale kunzija mu mbeera eri enfaananya ng'akakolya n'onfuula omukazi kyalabye okwogera ku mufu eyamugja emagombe n'amuyamba ne famire ye yonna omanyi omuntu okufa obulwadde bwa siriimu Mukama Katonda n'akuyamba ne weekebeza emirundi ena njagala oyawule omulwadde wa siriimu yakukwata gw'omanyi omuntu ayeeragajjalidde okutuuka okwebaka n'omuntu omulwadde nga tomukebedde nga tolina kikupapya opapolagawa kati ekigeza naye yali amanyi alina siriimu kubanga waba tosobola kumanya nti ono yalina siriimu gwani akkiriza nti tomulina yamwesiga ng'amwesiga ngaani n'amwesiga omuntu alaba amuyambe bw'atyo ku bulamu beesiga tatubuulira labisi we kuba situmanyi oba ne byayogera bituufu kubanga ne famire nayinza okulowooza nti yeyamutta si kinene kyoyogedde ne famire nayinza okuba ekirowooza weeti gomanyi bye yakola omusajja tasiikuulasiikuula bantu banna abantu bwe babanga bafudde mubaleke bakole ki bawummule babanga bafudde mubaleke bawummule oyo omukazi yakola ebintu bingi mu gurupu ya Yiga okubonyaabonya abantu abalamu abatannaba kufa nga basobola mutunulako nga lutabaalo nga bw'aba bamukunnyonnyola nga bamwogerako nga sitaani si kinene ekyo kuba yakiri kati aleke Yiga awummule gomanyi okubeeraawo ng'omuntu yafa bulwadde gwe n'owona kubanga munnange wali weeragajjalira singa ali teyeeragajjalira teyandiyebase na mulwadde nga tamutegedde kyogamba yamala kumuwasa n'abufuna ekitegeeza gundi yabadde teyeetaagisa ke kabonero akalaga nti tolina magezi bw'oba osobola okwebaka n'omusajja gw'otategedde sitetasi ye n'omufumbirwa nga mweddira n'omuziro gumu wali waddiba nnyo baali beddira gumu nalungo ngoyina bwinaati kubanga byennyumya mbimanyi
takkirizibwa kuwandiika kuyiga kintu kyonna. Beddira ngabi? Ono yani Ojja kumubuuza. Naye wangabi? Oba nsamba oba yeddira nsamba oli yeddira nda. Ezo zonna mboozi. Kyagedde. Ane nalongo olina lwino. Kati gwe omuntu asobola okwagala omusajja nga wa muziro gumu. Nga tomukebeza siriimu. Kati amaanyi agamwogerako nti wawona omutakusiika siriimu akatale weekubira kaawa keyo gye wagenda. Naye wano yabadde kalina kyabala. Omaze okupuluvinga ensi nti obeera ku bwangu n'abasajja tobakebeza. Ye n'anaakutwala aba akitegedde nti ono ye wa bwangu. Va kuyiga mukwano. Ave kuyiga ajja kufuna ebizibu. Oyogeza obusungu bungi. Kubanga yiga yayamba abantu bangi. Byaddala. Yayamba abantu bangi ate oyo omukazi yasanyawo kalya z'abantu bangi. Kati ave kuyiga. Amwesonyiwa. Amuviireko ddala awummule mirembe gy'ali ekawaala. Nabbi omukazi musambwa pasta gwe yajja mu nnyanja kituufu yamujja mu nnyanja. Yamujja mugundi ne ku chief Kabogo nga batambuza endongo ku kkubo ye nnyanja. Oba enkuba yali etonnye ng'akulukutanga mukoka. Kirabika. Okay, that aside. Omanyi sente yigazi yasa mukazi oyo. Ensi emutegeere. Gwe yiga yali ayagala abantu. Abantu bangi balya kuyiga. We yavaawo kati bakumba ndagala. N'okuba olwaliro ng'osobola otuula omuteeseeko because of yiga. Senga teyaliga tetwali mutegedde. Kati nga kyeki kumuyambako omutegeera nga nakati abantu bamanyi feesi ye. Osobola omusangawo ng'atunda obumonde n'otamumanya. Kubanga bamutundirako enkoofiira. Si kulimba bamutundirako enkoofiira. Omukyalo oyo bangi bamumanyi. Era abantu okumumanya nga baalabanga nkoofiira. N'obugere bw'embuzi. Obugere bw'embuzi munigina nga sitwabulabamu. Kiyiga kyali kiyaaye kyali kipangapanga. Yiga yali musajja nnyo kyesobola okugamba. Okimanyi kasita yafa ebintu byonna. Omukazi nga takwagala akubonyaabonya mu bulamu ne mukufa n'akola ki? Omukazi nga yajja abala byanfuna. Kuba kati yiga yafa. Lwaki omuwandikako omukuku gw'ebbaluwa ng'olwedde gwabadde muwanvu bannange. Kikyogezaako kakasa. Nga teyakukwata. Kulaga bano nti mulamu. Tolina gw'olaga bulamu bwo kubanga era weebaka n'abalwadde nga tobakebezza. Nako kabonero ka bulagajjavu n'amagezi matono. Obulamu teyabufuula bulamu. Kati totupuluvinga kubeera ojja kuddamu webaka n'omulwadde omulala tobatya. Ofa ki nejjuwa? Yani. Eyali mukyala wa Buuli. Sina kyenfa naye. Yagenze n'akola interview. Nindabanga akaaba. Obulumi. Nobeera mu bufumbo bw'omusajja. Genda omuwase. Nkunnyonnyola. Buule nno gye kyali wange ze gye wadde simumanyi. Genda omuwase. Nkubulira interview gye yakoze. Ng'obulumi. Abasajja batulugunya abakazi. Nobeera mu bufumbo omusajja nga bw'ayagalira bw'akola buli kimu ekibi. Neŋŋamba. Yakafumbirwa abasajja bameka. Nagenze okulaba ng'oleese. Damu yakafumbirwa abasajja bameka. Simanyi nze gw'amanyi. Jjukira n'oli akulagana n'abalamuzi. Nno ne binkwatako. Byonna byogere. Nze manyi nnyo saagala mikono gibeere mabega. Pakyava wano n'atunyonnyola omukolo ogwasooka ye yali MC. Pakya abadde afaaki. Ogwa Buule teyali MC ne yagumanyaako. Ayagala kuprovinga ki? Kukakasa mazima. Kukakasa mazima bimukwatako. Kasa bijja mu kamera bitukwatako. Yensonga ki ezo nombuuza ebya Pastor Yiga bikwatako. Lwaki okuba nnyo abakazi? Si kuba bakazi wabula buli muntu alina ekirowoozo nti ojja genda omanyire omusajja okola obwamalaaya. Ofumbirwe ewalala wakulema ofumbirwe n'ewaddako ate omala ovume gye wano bedda oba oyagala kusanyawo kaliya ya musajja. Yavumye yayogedde bulumi bwe yasanga mu bufumbo. Ate bw'oba wabufuna obulumi n'obuvaamu n'ofumbirwe ewalala lwaki todda kuwaana gy'oli? Nze John Kasagambye yali afiiridde mu bufumbo ne ŋŋamba. Bw'olemwa mega tulooli n'ofumbirwa panisha komawo ng'owaana panisha. Panisha omusiiga amajolobeno. Kubanga oli wena empisa embi oli musajja muki? Mulungi. Lwaki ate ono akulemye n'oli akulemye ate ojja kwekokola wa wakati. Yakabeera n'abasajja bameka maama. Information weri wana abasajja 3. Kale kati nkuwadde akazindalo. Kye kyakuleetedde oyingira ensonga zino. Kuba nakulaba wakoze vidiyo ya dakiika zabadde 10 n'ezi. Nabadde li ku home. 10 n'ezi. Ng'osunsula nga nalo. Ekyandeese okumuddamu. Nti saagala abakazi banyigiriza basajja kutuuka kubatta. Omuntu bw'aba akulemye n'ogenda. Lwaki towaana gye wagenza ate nodda ng'ovumirira eyakulema? Nga ne eyakulema yakuwasa n'omwana. Lwaki toyogera ku yamukuzaalamu? Yali second hand. Two hand zika. Omukazi second hand yabeera azaalako edda. Mukulu munnaffe. Kale gwe nampa bwino. Okitegedde? Nti olwaliro nze omusajja bw'antwala nga Saalongo yanzaalamu.
lwaki ate nje okwogera ku Megatron nga Salongo yanzalamu abaana simwogerako Bule waba mu lwaki tayogera ku oli gwe yazalamu omwana Bule teyamusalamu wadde kati lwaki ate amwogerako kana nawe kinagala otegeeze yogera ku oli gwe wazaalamu tugambe nti batalabirira mwana tutegeere ensonga yo naye okkiririza mu bantu okwekyawa ne bajja mu kamera buli omu n'awasaidiye sikikkiririzaamu kikireetera embeera wabula abakazi bannalwali balowooza nti ba abasajja tebawogera ye bw'atuuka nga nagwe ayagala okuvunza nga gyamwogerako byakola ki byayagala yensonga kitono baanukula mu bwangu kubanga basiga ensiga embi eri abaana abaki abato omusajja toyogera ku yakuzaalamu toyogera ku gye waakava oyogera ku ono wa wakati kati bali abalala bakulemedde bweyava ewa Bule n'asala nga ya papa ye bwe bwakola bagenda okuva wano muze mbuno bwe yava ewooli bamuyita Katona mutabani wange bwe yava ewa Kato ate mbu yasala dda wooli wa Bule mbu n'amukwata lwakyo yagambye Bule yamukwatira mu kikolwa Bule mbu bamuleepi era bwe bituuse nnoonya Bule kwambadde simaidi asajja Bule ngenda mufuna sookoddemu omukubiri Bule ngenda mufuna Bule ngenda mufuna kwanza omukazi gweyogerako simumanyi nenze empakanya kye bali mu kupolomootinga omukazi yayogedde mbu omusajja alina okubeera wansi w'ebigere omusajja alina okuba nga kye bamugamba kyakola oyo omusajja mugenda kumubajja kyonyama bajjiro wegali kana kugayubuka mujja kumubajja tewali buzibu kitegedde baaba aleke Bule awaane eyamuzaalamu oba gwe yakasemba naye kubanga bo kitegeeza balungi kuba Bule tamuyinaamu mwana nti tamulabirira tamuyinaako bbanja nti yagenda bamwewoledde ssente lwaki tobireka ne biyita sisobola kubireka nga ate Bule mwagala kumutta aye namwe bannamawulire mwegasse mu lukwe buno namuweereza nangamba komanda bwe mwefuula bakwano ba Bule bwe mukyaze omukazi bwamwogerako ebigiginike lwaki temumugamba nti Bule yamukyazizza Flavia Namulindwa kubula mwana kwesitukira Namulindwa Flavia yamukyazizza n'ayogera obulumi Iwe mbanera avana enkuba tonfunye Flavia omutya Uptown girl ande wa mogeto tonjogeza amannya go ga kisiru Flavia Namulindwa tonja Samira temukwatagana wamma mikwano abaana baawummudde mujje mufune guno oba guyita musa mutere abaana ku kyayi muteeka mu binika bonna ne banywera waki ne banywera wamu kubanga kati bali waka abazadde ffe tubakola ki ffe tubalina lino eddagala ly'abaana era nabo kubanaaza abawala n'abalenzi kansooke nfe ku binkwatako buno bubaani waliwo abalina abaana ng'ameketa amannyo yeekanga agugumuka jangu okafune okakume mu nnyumba bw'olaba ng'omuntu akubuuza amannya agatagatta okubangawo obulango n'okola ebikukola ki ebikukwatako nze sajja wano kwogera ku mannya ga muntu ate nkuwa insuwalensi ntize mu Uganda ntyabaze ne Pulezidenti Museveni alina etteeka lya Kalabba sina mulala gwe ntya ogezaako kuyisaawo ki wabula bwe mbanga njogera ku bantu tonyigaamu bintu nedda namulabye please be straight njikulage interview kweyogedde ebigambo ebyo tondaga kasisirowo nayogedde ebigambo nendaba nga abakyala mwagala kutta Bule ate Megatron olina enku Bule musajja wange era mbeera naye temugenda kutta Bule era nze sobola kukyaza muntu akuba Bule tekiri temugenda kutta Bule nze ngenda ne wa Bule ne bampa akatunda tegedde musajja mumwesibyeko omusajja aba talina mpisa mwamuwona kati mwagala tubayambe ki lwaki tebamuleka Bule bava ku Bule mukubanga mwabba abasajja oli bamulema kati mwegasse mukube Bule tekijja kukola Bule si yabagamba mu bba abasajja omwana gwe njagala okubuuza neeta kunyeeza omwana gwe bayita Laavu Masomo mumanyi lwaki abba abantu yakubbako nabadde ku live emu nedda banna wulira kwabaddeko Penge boyfriend we ne Penge naye omumpale kwabaddeko Gavana Penge muwanvu bwala ayinza okunkuba engolo omukyenge kwabaddeko n'abalala nga muganda wa Laavu Masi agamba nti ono agamba yazaala abalongo sorry ogimanyi yazaala abalongo naye agamba okuzaala netiwaaka ye agamba okuzaala abalongo sooka omukebere mwana agamba okuzaala abalongo muganda we yavuddeyo n'aleeta information nti abalongo si olina olugambo yagamba biddako omwana twaliza okuba ali mu buzibu sooka okebere buzibu ki olabe kyagamba sikyesiga ba YouTuber
nakusooka okulaba Buule naye ondeetako ekimberembe. Nti era mwaba basookako mwe mubatta. Nindako ndabe oba nina namba ye Airtel. Nindako wano. Mukube ku direct lwaki okuba ku WhatsApp? Saagala kundikodinga. Buule. Ate nga tukyaba likodinga. Nyine ku WhatsApp ndulikodinga kwa tulina essimu bbiri. Kale. Tekibawonya. Era okuteekako nga nyigala wudi nga nteekako erikodinga wano. Mba nkujjako nga ne message entuwako bwe tulyo. Nguno omulembe bw'otali kodinga omalako ku bubbi abantu ke beefuulira. Nange ondikodinga. Ate bw'onaakeera nga bakuwadde enguzi wano waitu bagutoliddemu olukwe nga bagambye osuulewo. Naye nange nkulikodinga. Ebintu bye waŋŋamba. Nyina okuba nga nyinkwinako obujulizi. Lwaki wamwogera? Nze abantu bonna mboogerako kubanga naawe ogeya. Lwakuba nze kyenkunyiigirako twateesa abantu baitu bakyawe. Ate mbaagala olowooza ze nakoowa saagala. Buule ajja kunkubira kamuviira. Atusooka omuleke. Abalongo be yazaala yagamba nti alina omusawo eyabamuwanga agaba oluzaalo. Era agamba alina omusawo engeri abasawo babikola enzaalo bazigaba. Anti okusinziira ku muganda we abalongo alina oba mukwano gwe yazaala omwana mu kiseera ekyo kimu naye abalongo tebaliiyo abantu mbw abbye buli omu abafere nga basusse. Anti kati nze sobola kukola settlement bwekyo kuba nze mase tanzibangako. Muganda we yavuddeyo n'ayogera ebigambo ne ŋŋamba sinnafaana mukisa kulabako gwabba. Naye nsobola okugamba ti Megatron naawe ojja kukyofuna omuntu akwogerako ng'ate abeera mu nnyumba yo. Jesi eno ensi kaba kaki? Kaba kadde. Ti nze sobola kulumiriza mu mase kintu kyonna kuba simulabanko ng'akikola n'abalongo saagendayo kumulaba. Kati sinza gamba nti teyabazaala ate kati teyabazaala atya nga saabalaba. Tegedde kyengezaako kutegeeza. Mpulira. Kati Ndekyemmanya amazima tegeekweka bw'abanga mase mutuufu ajja kuwangula. Baba mukyamu. Amazima era gajja kukiraga nti mukyamu. Naye n'abasawo basusse buli omu ajjanjaba. Ndekyemmanyi ku basawo abakola ekiri ku tikitoko. Bw'okwata omunnyo n'oguteeka mu gundi ekiri awo. Abikulagirira naatunula nnaku njereere. Nze natidde. N'ogamba lwaki kwata ekibiri kikize wansi w'ekitanda wekivaayo kikolebwa oti teeka munnyo baayize omunnyo. Baba balina amaduuka g'omunnyo. Baleke batunke n'ensi kubanga olaba omuntu nga aye kennyini agabe eddagala ly'omukisa ye kennyini talina mukisa atunula nnaku njereere. Nono okuba nti Uganda gw'okutte gobba bafaafaagane. Kitadonye ekya Alex mukulu abadde mukwano gwo. Badde mulaba bulabi musajja wattu. Abadde akunyumira. Muki? Mu byakola. Teze mbadde manyi byakola? Obadde tomumanyi? Nze mbadde mulaba bulabi ku ssimu. Tugende mu Lumbe. Luda. Mengo. Tugende Mengo tubeereyo asanyukirako ne Cooking Saha. Semanda Mansuri yo yeddira nti kinga katako. Musanyukireko. Naye kyakola bebe kulu bulwafuna akadde anti yakutte ebisawo bya ssente. N'agamba bino bye biruma pepe. N'abiteeka wali. N'avuma bebe mbwa ne yeesigamye nnyo. Kaana Mansuri ako anti abantu b'ente balina ekiwuka engeri ente gye eriko amayembe. Kati abantu tetwagafuna libeera muno munda nga likusumbuwa. Nga likugamba baako gw'okyankalanya. Naye kakoze ekifulu kyabadde Lugogo yagifudde kagogo. Yabadde Lugogo. Bayitayo kololo. Kololo yagifudde kakololo. Kale tubaze kuba nti mbadde mutambula naffe mpozi gw'era ky'obagamba. Sirina nakooyedda. Musibe bulungi. Mweraba.